bakoze obulumbaganye ku bifo bya poliisi mu districts ezo era ne batuusa n'ebisago ku batuuze abali mu bitundu ebyo. E Bundibugyo abazigu bano bakoze obulumbaganye ku police post eyitibwa Kicho era mu process eyo nga bafuna obuyambi okulaba nti babaziiza mu Kicho ate ekiruyi ekirala nekigenda nekikola obulumbaganye ku police station eya Bundibugyo era nga muno mwe batidde OC waffe owa OC station. Abazigu bano era bagezezzaako okukola obulumbaganye ku barracks eya UPDF eri mu kitundu ekiyitira ekya Kanyamwirima era wano ne balemesebwa bwe basobodde okuttira abazigu bano 21 naye era n'olweggulo bwe bwadde bugenda okuzibira abazigu bano bagezezzaako era okukola obulumbaganye obulala ku police post emu eyitibwa Maliba nga naye eri mu Kaseese. Twakakwatako abazigu bano 17 e Bundibugyo. E Kaseese twakutteyo 4 era nga n'ebizibiti tubiina ku police.